Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shongezi, chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Tewali mwavu asinga mugagga magezi. Munaye gyebali. Ge mazima. Tewali mwavu asinga mugagga magezi. Kyokka abagagga bo bategeera nnyo nnyo. Bw'oba oyita obusiru bwabwe kwe kutegeera. Temugagga yana njagamba, how do you rate 100,000 in words? Naye nga amanyi zibala. Amanyi n'oziwandika mu letters, like mu figures. Naye ng'owandiika ati 100 tasobola. Anti obwo bwe bunafu bwe nga naye bw'oli omugezi nga tosobola kwekuba mpiso. Okitegedde ogenda mu ddwaliro ne bakujjanjaba. Kati dokita tekitegeeza olw'okuba akujjanjabye nti akusinga okutegeera. Kubanga naye ekitanda kyasulako si yakyebajjira. Nanga tekatolese ebirake. Buli muntu mugezi. Naye ate abagagga ffe tubategeerera. Kati abaana nabo basaasa. Muli kumpi. Okay. Tugenda tandike. Tutandike. Tubaniriza. Lunaku lwa kutaano mujebaleko gye mutuusizaako engalo. Atubeebaza mwenna ababeerako abasubscribinga ku channel yaffe, abatufollowinga, abatuweeza obubaka, mukola kyamaanyi nnyo nnyo nnyini ddala. Mweyongere okulaba lunaku lwa kutaano. Oli otya? Divine sina tabbu. Otandise. Ntandise tutandise sho. Twaliza muli. Ng'obitandika otya bw'otyo? Kamineti eradde. Nkole bati. Message eradde kututegeeza kubanga otegaseeko yesinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebale ddala comfortable tutuuse self-contained wali ali mu white alinga malayika enjeru. Naye lwaki buli malayika eba njeru? Kubanga white is pure, white is nice. White is nice. Pure. Neze nzikiriza black is pure. Yeah, black is gold. Black is gold. Black is corporate. Black is nice. Black is elegant. Ate black is the real. Yeah, black is real. Same applies to white. When a person puts on white. Suuta white or suuta bazungu na weferia. Abazungu siba white yono. You people, which schools did you go to? Muje. Abazungu bachi. Mugende kusome uli matanga. Lija banyonyola white. Si white yono. Abazungu mu Luganda bagamba bachi. Sagala leta mwana wa matanga wano nedda. Ogenda sagala swa. Omusajja oyo muki. Abakazi bw'ataba muddugavu abamuki. Abamweru. Bwe tuba tuwandiika white ono. Si bwe tuwandiika white oli. Abamuki. Abamuzungu. Kati n'olugoye luzungu. Nedda sewo. Nedda sewo nedda. Generation yammwe yabagamba birala. Yatugamba birala. Neno generation eyogera birala. Olutya. Ne bulungi. Onyirira. Munaye mukama mweba. Afukirira mugimu. Kola. Kukola. Sibu isayambo tu. By the way, why do men think nti ffe tulina kunyirira ku bo? Ati mwe mwakyetu. Kyakoma. Kyakoma. We hustle. Wesamu kasente. Kati nulugoye emitwalo 15 kasente. Akakatani yakabuzi. Akakatoza nakegulira. Esawa Sofia gindeetera. Kano ka. Ndemuna esambale. Nze nazeesibisa. Akalega. Nze nakegulira. Panty. Nze nagyegulira. Can a man go and get you a panty? Ngekutuuka. Lave abasirekingi. Eliwa. Ogenda kugulira akapale. Naye n'akaleeta asooka ne mubuuza wayimiridde otya ng'oka. Wabadde naani ng'okagula. Omwana yeesoma. Tawulira omwana yeesoma yagati. Mugamba agenda ongulira empale. Naye maanyi. Nakalega nsobola okusanyuka ne ngamba nanika ennyuma kale nga mwagalwa wagireese but. Sooka n'okoma agiguze ku mukazi munne ku musajja. Like you have so many questions. Kati omugambi otya? Omugambi nti ono wange talina muserebende oba munene bwati. Nyash. Nyash, yes.
Nyash but cha generation yeno seruzungu generation kati ni oba ina Nyash abana bakoze ne ka challenge nti muggulu abatalina Nyash babeera mu muliro. Nyash ke kabina mkwano babwambala babupika omukazi ayambala akabina nyuma tosala tegera nti akamba nepozi nga akweyambulidde ayambala akabina ndabikira bubi lwaki tobeera gwe otegotya nti nkambadde you can't know anti ne bwe nakwambula n'ensanga nga wepangula agapala agabina ogateeka naye abakazi bakyalina obudde obubambulira bebeyambula tukawali tuli ku time tugenda naali kukyoba kakwiki kamangu tugende bakimanzi jamu oyambala akabina sinatuusa totuusa nilizo tuusa waliwo engoye zoyina no waliwo engoye kankugereze waliwo engoye nga gomesi bajjajjaffe bateekanga mu bikooyi ne kawera toyambala ekikoyi ekiteesaamu mu kikoyi kuweza kabina kwata gomesi kubanga ebeeseera kati ffe twakigonza mbi tulina bikooyi gomesi teekamu wali bayika kabina sinti nnogo okateekako pa nkunyonyola sikiwulira toyina kiwulira fe abakazi fe tulina si kalabba munyonyole si kipiirapira olina obukwatirako tosalategera nti akamba naye nga kiba ki olaba zino bayika zetwambala kati bakakola nga kasponge akabina nga kasponge n'otuuyanira omwo tosala tuuyana akabina katuuyana bispongi n'agagoye ga nayironi naye ng'ofaaki figa yabananga akakazi akalyawo enno ffe tetukwa ate nno abakazi abalina amabina amanene batandika ensooku erigenda nebibigusa naye obanga bwebigusa n'obwongo mwebuli naye akakazi nga katini size portable talina kabina ne mubalekawo ate ne munoonya abobubina ati kati nedda kyobulaba kati abaana basalawo si bubina bukabe bambala gyebiri osanga omwana nga yambadde alegingi nga wano weepisa n'ogamba kiki kino wanga yeyambula ng'ajjakiringa si kyoli ati nga yepangula lwaki abasajja akwebakako olumu n'owuza bulya ne bakako agenda kiyazinga asubira si kyafuna sigala ng'olina muserebende ba Lugonvu abaagala b'omuserebende olina amagezi bajja kukwata anti kaakati oyambadde akabina labayo ba Lugonvu abandikwagadde tebajja kwagala kubanga bo tebafa bubina kati ogenda gwa ku musajja afa akabina ngobera flat nga tokayina naye akulekewo ng'omugamba kajja nyambadde engoye mbasambadde tekabaako toyambala akabina n'amabere gyegali nti abasajja bagala nnyo amabeere amanene buli kimu bakitunda omwana ateeka wano n'ateekawo wano ne wano nebagala banna ekyana kyabala nekiryoka kikuyitaku nga kibawunyirira mwenna size zino takiseza bawunya bituyana teri kunyonyola oyambala Nyashi oyambala Nyashi oyambala ebbeere oyambala nuguna kati oba tobyambala lwaki oyagala abalaba byambale Sharon kankubulire anti ebintu byemukola bye bibattira omusajja omutuufu eyandikwagadde nga bw'oli agenda kuleka okimanyi nti waliwo omusajja ngaga nti ebyo ebiwala by'amabina amanene tebiba namagezi I'm sorry to describe like that naye gye bali abalina mentality eyo ye ngaga nti obudde abumalira kabina abeekolako ennyo okitegera abantu abasinga balooza nti omuntu abeera mu makeup nviiri kwekolako nnyo wanja simanya kana akalago kasike bwoti simanya ebbeere tunuzeno abasinga ganti wetalina amagezi gakola mirimu kubanga obwonga abumalira mu makeup nate abasajja be bamwe abanoonya abeekolako gw'omala bekibiri nga teweefuddeeko era jakera anoonye omuntu yeekozeeko kankubulire munnange bino ebintu bulina kye mulemu okumanya waliyo abantu nga bakutunulira nga sex material nga bino jja bikola biguze obubina okanyenyezi kanonga kagweno oli ajja kutunulira nga tayagala kussa maka kakiyiseemu ku gaali
era ajja kujja kuyiseemu eggaali agende oddemu oyamba n'omulala kuyiseemu eggaali agende abasajja omusajja oli okay ne mukazi w'okwambala akabina abasajja njagala bagamba nti you okay with it mukazi w'okwambala akabina ogenda omupangulula mu buliri ng'eyabadde heve muserebende eyabadde n'ebbeere heve nga lukoba eyabadde n'ennyuntu mali heve nga atukomewo Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228 Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Tukwaniriza oluganda lyeyo amanya agange nze musawo Aida Nasolo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera that is imaging specialist imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray oluganda lyeyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala tulina infertility okutawanyizibwa okunoonya omwana tulina erectile dysfunction ebitawanyiziddwa abaami tulina okulumizibwa mu mugongo the back pain tulina okulumizibwa mu ndira abakyala oli eyo obwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa otuuse ku bakugu okukukebera okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako teweesibaako bulwadde jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike kimukola kyamaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala high energy electricals abakuguwera bakafulu mu masannyalaze wabulanga gano ganjuba naga hydro atawe basinga okwegirisa layira abali wane nansana bano Nansana Business Center bali ku simu 07 83 75 52 2 essimu eyo bw'ogikuba totumira tolamusa gamba nti bebamwe ba high energy electricals bakafulu mu maanyi ga hydro mu masanyalaze ga hydro n'ag'enjuba bajja kuga nti otuuse ebinaddirira gw'onoomanya mwebale nnyo mwebalire ddala nkyali nawe kyali nange njagala kujjukiza nti Hillview primary school Matanga essomero gy'oba otwala omwana wo obeere ng'omuwa omutindo ogw'okuyigirizibwa okulungi omwana ko Hillview primary school Matanga uniform azisanga ku ssomero ku bwereere omufaliso ku bwereere mabbaafu bidomola abisanga ku ssomero ng'okwata bukwasi mwana omutwale ku ssomero osirike ku Hillview primary school Matanga omwana byakozesa ebisinga abisanga ku ssomero omwana tajja na lugoye lwonna uniform azisanga ku ssomero oluba okuwandiisa omwana nti wa P5 oba P6 oba oliawo nga bamuwa uniform ezimutuuka engoye zoddayo nazo omwana ku ssomero abeera mu uniform bamuwa seti ya uniform 7 ku bwereere uniform z'oku Hillview za bwereere ate ng'ebisale bisoboka waliwo enkola aba P1 paka P5 emitwalo 75 P6 ne P7 emitwalo 85 ekisulo ate nga abadde abava waka bava ku P1 paka P4 basasula emitwalo 4 abadde scholars n'olwekyo twala omwana wo ku Hillview primary school Matanga tojja okwejjusa essimu ya 0752 64 74 njagala kujjukiza CS School of Deco gamba nti mukwano twalayo omwana wo gendayo babeere nga bakubangulira omwana wo oyinza okubanga wasomako oli mukyale wako ofuna akadde omwami agenda n'akola ofuna akadde akasiibe waka wandibadde ogenda mu CS School of Deco obeere ng'oyigirizibwa okutimba ku mikolo okulabirira abagole oyaniriza otya obutimba otya omukolo nawe noga nti natimbye omukolo bw'obanga oyagala bya mikolo weekwate CS School of Deco bajja kutimbira omukolo ate bw'obanga oyagala kutimba ku mukolo CS School of Deco ejja kusomeseza ebyemikolo ate bw'obanga oyagala kutimbira mukolo
wekwate CS events bajja kubanga bakolera bulungi nnyo nyire ddala ojja kubasanga na Tete Wakaliga okulira na Petro City opposite Petro City Kanya Plaza ojja okubasanga twakoze ne tuyigiza nokola makeup ne visa abagole CS School of Beauty CS School of Beauty kati we have two now. We have the beauty part whereby yokola whereby yokola ku mugole makeup lungi n'envita tuyigiza kusiba hairstyling yeka owabagole so mujje naye webale client webale tujja kwogera eri tuguleyo ki yogera mazze ko bintu byonna ebiri ku nsi you want water kyompa ky'amaanyi mukyogedde muwulire akantu ako njagala okampe mwe mbambirese byengendo muwa zijja kuba nakuzo kaninde Desemba jatuka si birthday enda kutwala kakalangala njagala mutwalo gwachi njafuna kyenzikola mu wakiri nabako gwenyamba fena tukwe mutwalo wampe kumizimpe mutwalo kanaba mu jutubera mu abantu bameka tugenda kwegatta tuzirete mutwalo tugenda kwegatta nze n'omwami bagiyita mutwalo campaign birthday nga 2 Desemba mutwalo campaign nene bompe 10 tusabye mutwalo mwe nemo sola no kumpe 10 so gama nyumba yange yonna katulimba meka anti 8 katuleteyo ebiri buli omu mu campaign ya gwanga tujje gwanga mujje Sharon kakati Akimanyi time yatuuka kakatali mikwano nenga time yatuuka nga namwe abasajja mwaga otambula n'abakazi abakuze obulungi omwana yaveeri yenna muserebende talina kugulu talina kirungi ku ye ng'atambula gye bali abakyala wuliriza mutunuulira ffe abantu bano babiri oyina Nyash muyita Nyash oli heavy tutuliyimiridde wano ekikonde kiriya wekubye makeup ayikagwawo boda ngenda nakulabye 2,000 nkola 15 kale tubalira nyeyo filimu ogigwereyo abasinga baboda lwaki filimu ogimalireeyo kali muserebende kona tekakula bubi ka black beauty cases akazibokako kakoza Oliver Johnson kambadde akagato kako izenyo kataddeko olusawa lwako bibi ogendo chuko kale akoze pipipipi nze nyimiridde buli omuntu ambula ntunuulira kati yabadde afunyemu ekyo omulungi omwava alabika bubi obulungi bw'oli mwavu naye okimanyi nti mu abasajja abakyala abamu kati we convince our men that is one bawo n'amanya nti mukazi wange ebitundu ebimu ayambala byambale ebitundu ebimu si bya ddala ateekako biteeke nga ne mwamwami we waka akimanyi era nga yakujjukiza ani oyo omulala gw'oyambalira ensi public gye tutambulira public kinze wendi oli wange okyayambalira ani omulala omanyi namwe abasajja temubala proud abakyala bammwe abo ababa bakulanga tebakuze be batyo okola kwe kutya nze nyina muyanga ngende ku mukalu gwange anamulayi kwaki omuyita mukalu nangamba omumanyi sano mukugamba wamaanyi nnyo ndeka nje mukugamba kamuwandike be bati I swear mukalo gwange that was where tukyakola babiri and I was like okay era fe tukiyita bwe tuyo kwanga yatoga tuliwo bangi naye yakula bubi omuntu oyo omwana otalina ng'oggyeko wano waggulu wasigadde tayita kalina sente keko ate sente zimuyambye eki panango mwavu kati munnaako omanyi munne bayisa ate omwalo ng'akabina kakuma mbale ng'akatuuza ku boda kati kyekikugasa kubeera mu nju ng'olowooza oli mukyala gundi nga gwadde n'agamba gundi ng'abaana bayita nabo eri selfies apostinga abaana baali nabo bayimiridde amupostinga dde nkulage status ekiriko nkulage kuliko birala ekikulu bannange njagala nkubuli abasajja muba mwekaliza wano mwagala nnyo ebirungi kati ekibi yajjeeyo kati kyaka yafulumyemuko wano tabeerako tebakulimba ate bwe buzibu bw'omukwano gwa gundi gwa social media tebabalimba abasajja mwagala mwe mwekaliza wano muba mwekaza zikakubulire gano ge mazima buli musajja alina kyayagala naye abasajja abali serious temufanye ku Nyash temufanye ku bulungi
ne obulungi bw'omukazi buliwa obulungi bw'omusajja buliwa musawo obulungi bw'omukazi buliwa wano wano twavaawo tunywa kitiribiita tubeera mu butiko tuli mu busera ne bw'onaabigira ng'osobola n'okuyoola bw'oti n'ofumbisa ebijanjalo n'ofumbisa omanyi tuwaliyo omukazi ng'ayina wano naye nga wano wafu kama musule bulungi bano beekaliza wano tubate omusajja linako omusajja okuba n'omukazi nga mulungi nnyo nga ne wano mulungi naye nga wano talina nga wano zero n'okuba n'omukazi nga wano malidaadi nga wano wasigadde mufu ogenda naali era ajja nnoonya wano essanyu ly'amaka wano si wano katugenda musule bulungi tamulekerawo naye amanyi omukazi anyuma wano wanyuma naye oba olina ebizibu bita naye genda nga tanyuma ojja kudde oyite mukuba ogambe kampita wali ku popopo nfuneyo ekyana ky'omunyankole kubeera ng'akusanyusa mwete wali bikiseera be bano baprofesa bebera ne bugalubindi they are boring their families ama musule bulungi wagidde obubina tugende oyambala akabina shalom nze sambala akabina naye I'm telling you the truth mwagala abakazi abaakula obulungi tebula abaana abali mu kufeekinga bino ebintu kati just to win you men ate nammwe mufuna abakazi abatabiina muddayo ebbali nga tumaliriza omukazi bwe omulaba ennyo kati kanugire mazima muyinza okulowooza nti muwiininga abasajja naye muwiininga buvubuka bunnammwe obutegeerangammwe namanyi abasajja abakadde ngeri basiriwaddemu muwiininga buvubuka bunnammwe obutegeerangammwe omukazi nga bbanga nina 24/7 obulamu bwe obulaba ali ku ki makeup waliwo omuntu gwolaba nga ali ku makeup nga it's her business oba his business kati nga Jalia mulaba nnyo kubanga ye business ogwo mulimo gwe she really does makeup she's natural okitegere naye gwe buli kaseera tukulaba makeup obusige bukomeeri emiwa giyiri byebabeeramu giyiri bagiti akabina goyambala obubina naye gwe omanyi abaana abalina Nyash we batunda bane muve mu by'okwekaza mu wano mu Uganda be baliko kati bino byetwogera bye tuliko by'abaana abasajja abedda guno omulembe gwe tuliko omutebi Nyash wakwambala bubina kabina bbeere nolyoka owunyirira ensi tebawunyaago wali omulabeko nga bawunya nze nkuwayo basatu nga obamanyi atugende kati mbulire omunkubulira ebizibu mpayo sente mpeyo sente omunkubulira ebizibu era tugenda kumaliza ngo kanti ekituufu ye mufu omutonzi banyingi mpayo emitwalo etaano bwengenda okugamba w'amaanyi ono n'olugambo tebirinayo luyitira bireke nakubuuliddeko tugende wamu weewammwe ku kyalo gye mubeera amma musulnnyo si mufumbo tebayitamu muyite alina boyfriend agenda kufumbirwa myezi ebiri ssebo oluvannyuma lw'okwebakibwako abameka naye laka gwe yafunye akimanyi nti ayambala akamina fumbirwa togambanga nti ngenda kufumbirwa kubanga n'abadde bakuyitamu babadde bakusuubiza okufumbirwa naye muna abagagga mubamu abaki okedde sente ennene zonna n'ojjamu akatono sente zo nkulu nnyo zitegeeza ki musule bulungi eyo yebadde program Lugonvu's show Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu show genda ke Bulaya Latin America ne Buwarabu kikolenga Lugonvu wuliriza Lugonvu